Bakari Chiria. Kankwebaze kuba nti nno oli ku WBS TV ate era nga nkujjukiza nti programu Minzaani egguse ku lutimbe olwa WBS TV. Olunaku olwaleero programu Minzaani yewunzikidde gye bayita Katooke. Tuli mu Katooke Cell ate era nga tuli mu division ya Nabweru, tuli mu municipali eya Nansana ate nga tuli mu division oba mu district eyewakiso. Bantegeezeza nti wano we tuli omukiisa akiikirira wano ye MP Robert Kasule ate nga LC3 chairperson ye Ssaalongo Maseruka. Wano e Katooke balina ekizibu kimu, ekkubo lifuuse ekkubo si kkole wadde nga ebisuubuzo bingi badde bijja kuva mu bakulembeze ab'enjawulo nga bagamba nti bagenda kukola ekkubo. Batugambye nti LC tezikola bulungi, batugambye nti poliisi ekwata abantu idle and disorderly, batugambye nti ebizimbe bikadde tebalina kalina mu Katooke wano. Twagala okuteeka abakulembeze ku minzaani tubabuuze ddala mutuufu muyina kye mukoze mu nsonga ezikwata ku masomero, abaana basoma, amalwaliro eddagala gye liri, amazzi abantu bagayina, ate ensonga z'ebyokwerinda biri bitya mu Katooke. Katugende tusaba abakulembeze ku minzaani tubabuuze ekibuuzo ekyo. Sababusabi buno obubaka bwa leero bwendese wabula buli omu abutwalemu. Watanyumirwa byange towuliriza nze wabula buliriza luyimba. Obulamu mwe tuyita ne tunyigirizibwa n'oluusi notuuka wekyawemu. Ebyo ebizibu muyita bipande bikulaga nti toyita oyita waneeno. Tubulaba nkugamba nti bulaba kusinga ku myaka muwenga ekitiibwa. Ebizibu mwayise bwe biba bingi kitegeeza yise bingi amagezi akusinga. Eno minzaani Mukama yapima. Kankwebaze kuba nti oli ku WBS TV nekujjukiza nti tuli wano e Katooke ku nsonga ezikwata ku nsonga ez'okwekulaakulana. Omukyala wuuno wano bamuyita Fasti gye baliko. Kale sewo nawe gye baliko. Tubuuzi nga likendedde kiki oli wadde oyogire kati. Lwaki bakuyita Fasti? Anti nze ntunda first class mwere. Biki byotunda first class? Ntunda nigiina. Zino be. Joka Fasti. Akati Fasti. Wano mu Katooke muyina bizibu ki? Obuzibu bwetulina kale bambi. Bwatugo bagoba ku makubo ate nga naffe tujja kasente nawe kitegeera tuli bamama b'abaana. Okay. Kati ate n'ekirala ekisinga tuluma. Simbawo ne bajja batujja ku mirimu gyaffe tugenda tukube campaign nga tebalina kye batuwaayo yadde. Kiki ekyo kye baba bategeeza? Bangami babawa emberenge. Waliwo yatwana kiberenge yatumita kiberenge. Kiberenge kyokka bannezo omukazi omuzadde. Nina n'omwana. Naye abakuwadde kiberenge. Abakuwadde kiberenge. Kiberenge nawe leka nsibye njogera ngamba our man. Akati Fasti. Oba oyagala kuwa ekyensimbi. Munnaye mba njagala kati nga onsibyeyo lunch nange nsaleko ampe ekintu nga kiweraweramu ekyokunywa nga kyekyo nange mmanye nti akalulu nja kamuwa n'obuwagizi mbukoze eki mumuwadde. Fasti ng'oggyeko kubagoba ku kkubo bizibu ki olaba mwina mu Katooke wano? Ebizibu byatulina ebirala enfufe tuli bubi kati ngenda nekola gero wange ono nga kigero kyeki gero enviri zange genda maaso Fasti nokola gero kati nekola gero wange enfufu nemuyitamu mwana gwe ng'ovudde ku nfufu ate ebitaala bangambe ebitaala ekyebitaala munaye waliyo abacomplaining eyo nti baagalayo tebakyakola baagala babalongoseze ku gundi nabo babeereko embeera ey'ekikyala bambi abakola ekiro oba beebo ndowooza owulidde agambye nti abakola ekiro betaaga ebitaala. Kambuuzo wangi nnyabo gye baliko nnyabo? Nawe gye baliko. Okola mulimu ki? Tundanga ndi mu saaluuni. Oli mu saaluuni. Weesibye nnyo ku kyabakola ekiro lwaki? Agala ku bitaala. Mwabakola ekiro? Basiika chipusi. Mwagala ku bitaala. Ani alina okuba bitaala ebyo?
Abamu no bennyini nnyini. Bani. N'abeesimbyewo. Bino bawe ebitaala. Okay. Musike chips bulungi, musike emberenge bulungi, musike mubisika kiro. Anti gwe mulimu ogw'ekiro ogwo naawe. Chips bazirya misana. Bazirya kiro. Baagala ebitaala okuseka chips, okuseka emberenge, gwe mulimu gw'ekiro mukulu bangambye. Njagala fune omuntu asembayo mu yekaye kasolo kwa nti nkunzika gwe ali ku WBS TV mu nsonga zaffe za minzaani wona ko lwaleero. Minzaani omukulembeze mu dakiika eno kanfuna asembayo. Kakati linda ko kyogere. Obadde ogamba otya nnyabo. Batukwata ku WBS. Bwe mujana ffe tubakolerako ebyammwe ne tubawa emirimu ne mugenda ne mukola wadde akadaka akamazi agewe 10. Wakirika akatunda kati gwe mwezi gwo gena kugwako ogabane. Nzondesenga nyinza kuba nkolera bwerere. Kizibu wafanana ate ngokolera bwerere mu kizimbe nojja wano kutaka wano anti banjagala ebirowoozo banjagala ebirowoozo bwe mujjanga tubawe ebirowoozo byo bigende ku TV ensi yonna ebirabi mbankoze nnyo mbankoze bakuwadde emirimu bameka abaddusa abaganya okubakwata mu kamera nga ate ffe mwetuli otunda buli wali ku dduuka tunyweko munyweko kakati ekisembayo ngenda kuwa amazzi minzaani eri wali wansi program minzaani eri wali wansi wa muzeeyi mugerwa erinnya liri wano muzeeyi kanakulya wetuli jankuwa amazzi wava wota jankwe wava wota jankwe wali bategeeza nti Katooke balina ebizibu bingi. Ekizibu ekisooka kye balina bagamba nti oluguudo terukolebwa. Simanyi ani alina kukola luguudo olwo ajja tubulira ku minzaani. Zibu ekyokubiri ensonga y'amazzi ekyalina obuzibu bungi wano mu Katooke. Ensonga ey'okusatu simanyi avunaanyizibwa kasasiro kutulengeddeko wano mu Katooke. Ensonga ey'okuna ebyokwerinda abavubuka bangi tebalina mirimu ekiwaliriza poliisi okukwata kye bayita idle and disorderly awo wonna ensonga ziri wano ku minzaani. Njagala kuwa mukisa gumu gwokka eri omukulembeze omuntu yenna ali wano ayina ekintu ekisinga omuluma wanika omukono nga kikuluma nnyo. Oyina kikuluma jangu wano. Ekintu ekisingira ddala okunnuma ennyo z'enguudo. Enguudo zo mbi nnyo mpulira zantuuse ne ku mutima. Era senga anajja ku bukulembeze kuno anakola enguudo ezo obulu tujja bumuwa naye tulina ekizibu ky'enguudo. Nze ensonga ennuma obusirikale obwaleeya bututulugunya ekiro. Abasirikale si busirikale abasirikale tebukulaga byebyo bikijjira ne butukwata nnyo ekiro mwana ne butusaana essente. Yensonga ennuma abasirikale bakusanga wakaawo ne bakwata ng'otambula ssaawa nnya nga bakwata. Obuulaga ba ssaawa nnya tuva kukola kyokola kiro. Kati nze nsiika capati nnyuka ssaawa 6. Ensonga esinga okunnuma wano Katooke B gy'emisolo egiva mu buli ango nga Katooke tennakula nga gitunyigiriza. Ani asengeko emisolo egyo? Nga bwe ŋŋambye nti giva mu buli ango okuviira ddala mu Buganda essaawa ya leero tulina okusasula kali kamu 2 kubanga emyezi 2 gyaggwako. Kati neebuuza omuvubuka nga nze Lubwama eyakatandika okwezimba okuŋŋamba akamu 2 mutuufu nnina ennaku bannange battendala bayitiridde mu Katooke ne basolooza n'omuntu alina kapito w'emitwalo 4. Ena bwegiti basuluza kikumitwalo. Engoye zaabwe zibaako nti omuwooza bane mwegendereze ennyo akawulu kano omuntu gwolaba nga anyigiriza omuntu alina kapito w'emitwalo 4 bwegiti manya ne bw'anaafuna obukulembeze ajja kukuttira gy'oli. Lindako amannya agange nze Habib Kanakulya nga ni musajja mutaka. Habib Kanakulya emyaka gye nnina era gye nzaaliddwa kuno. Myaka emeka? Mukama wange kisinzika okunnuma. Yes Habib. Bangi batufuga era bangi beesimbyewo. Batukulembera. Naye kasooka nga tubalonda
tebaddanga mu kitundu kino tubuulira bizibu byabwe era n'abalala beesimbewo tebagenda okukola kyekimu tutukooye tutukyayagala. Lindako. Nze Tamale Robert, defensi wa Katooke B. Ensonga esooka mpulidde ayogedde ku by'obakwata Aido. Aido teriko saawa. Tuba tunoonya abakyamu mu kitundu okunyweza security mu Katooke B. Era Katooke B. Defense Lindako. Ani ayina ensonga gyali ogamba mukulu ono? Jangu. Eno minzaani ojja buzzo n'okola ki? N'ojogera, sebo yogera. Sebo defense Tamale, newe tuli wano tuli Aido. Essaawa ya kakati temuli Aido kubanga luno omukolo gwateekeddwawo nga tulina okubeera wamu ne tubayita ewammwe ne mujjo olwaleero twogere ebizibu byaffe. Tamale nsaba otunnyonnyole Aido kyeki. Aido mbanyonyola. Aido ye muntu atalina kyakola ng'ali kireeresi mu ggwanga lye ate nga oyina amaanyi ng'osobola okukola. Namba 2 Yesebo. ye ya mukadde waffe Kanaakulya omulangira wano wetutudde. Omukadde waffe oyo Kanaakulya bannange mukubireko mu bugalo nga sinayogera kumalayo. Ye musajja akulaakulanyiza Katooke terina omu abalimba tibaleeta amasannyalaze wano kasi Kanaakulya oyo. Bino ebyamazzi ebyaki ebya bulimba. Nze Tamale nganze gwe mulaba ndimu omuntu owamuwaki ow'abantu. Sinoonya kalolo sinoonya kikubuludde ndi mukulembeze era njogera nammwe aze yenna ne yeesimbawo ng'anaasobola obbakolera mu muwa akalulu nga mukubyemu akasengejja kye bayita minzaani. Ekinnuma ebyobufuzi eby'ekitundu kino ekyawamala parish. Mulangira Kanaakulya agambye abafuzi babakoowa naye babakooyerwa nsonga. Ebyobufuzi bya Mala parish guno gwe mutima gwa Nabweru sub county. Naye ebyobufuzi bya Mala parish bade bitambulirwa ku mukendera gwa wagundi wono. Kyetwagala okugoba. Ola TV zikyuka gye wali ogula obuguzi no samunju n'olaba nga tusasula sente wadde n'ekikumi kati tuli ku digital. Wogulira TV eno sasula omusolo buli mwezi. Lwaki ebyobufuzi byo tebikyuka? Twagala buli muntu yeetunde nga ye ategeeza nti biki byasobola obbakolera. Wali twagala muntu vayo gamba nti muwono nsonga ki? Obeera nga atunda ekimbejja ekibi. Owasa mukazi omuleeta ogamba ono mumbejja. Muleke yeyogere n'obulungi bwe n'empisa ze. N'olwekyo mbategeeza sagala mbere nga mutambulira ku mbeera eyo eya muwe gundi mirawo ng'omuntu muli bantu bagezi nnyo buli mwana mutima gwe kyegumugamba omuntu akuli ekikyagenda okukolera kikyakoze ayimidde atya mu busobozi bwe omulonde kyebadde kyekinyuma ku mutima gwe. Kale oyinza kutula sebo. Mumuwe obugalo bannange. Ani? Mamba. Waji mukwano. Choka Mamba banna oyina ebigambo. Mamba oyina ensonga yonna ekuluma mu Katooke wano gyagala okwogera. Ensonga ennuma. Sembera ku muzindaalo. Dera abaana baffe beeze mwenda enfuufu empitirivu. Empitirivu ennyo. Ye Mamba. Abaana ffe bagenda kudanga bakola. Bano badde bajja ne batugamba. Ye Mamba. Bawayeeko bipiripiri nga ffe abazadde beera amakubo. Ye Mamba. Olwokuba banoonya obululu. Okay. Ensonga ennumye ennyo. Ey'enfuufu. Subuga Stephen yali ku gundi. Yali ku ki? Omwana yanyiridde ono. Yayina n'engoye. Kankwebaza okuba nti okyekumire ku WBS TV. Jukira nti minzaani yewunzikidde sayidi ze Katooke wano wetuli. Kankumuzemu katono bwe nkomawo nja kuleta chairman ayejja kusaba ku minzaani yange. Tovaawo tukomawo.